Museveni himself, he handled him intellectually. He went for an intellectual debate with the Besigye. Yes, reassemble Okujja. Because he knew Besigye was here convincing case to case approach. Yes, case to case approach. Kuba nalabye Buchaman mu interview mu yakoze. Ngandi bwesinkana mu Museveni. Nambuza chiche mulina, how do you survive mu ghetto? Nambuza nti mukwano gwo alina military training or anything. Namuga awuli ebyaffe bya katandaalo. Namutegeera nti military taliyo. Nebirala alakinga. So ayinenge judge handling. Kakati Mwami Kyagulanyi byakolanga mu 5 years ago. Kati President Museveni byakola. Because aba social media bonna yabatutte wuwe. Bonna sasula. Babati tebaliwo baliwo. Bonna byakolanga. Now alabisize akazannyo kwa mukulu ke yamuzanyiramu 5 years ago kati akamukubisa olwaleero abana bafunye emirimu kati akamukubisa olwaleero ogenda okwesanga nga politics over the elections zino ez'omulundi kino zi rendered useless. It's the same script, let me put it right. It is the same script but used 5 years after. Aina jaka tweakinze mu katono na bino birabi unstoppable. Byonna bya kufulipinga kiri. And good and funny enough, our candidate has not been innovative. Okuleeta ekipya kubanga ye wa rubber dubber style. Taleese kipya asigadde ku script ya 5 years ago. Natamanji myaka 5 baba bachi yo drama mu campaign. Yo kulabika nga alabisa. Yo kulabika nti okola yo gwesemwanga lwaki bakukozesa. Okola documentary endala. For example, ogenze eyo mu north. Presidential candidate yes ogenze okusula muka hoteli akekyala akafu naye wina ba minders the presidential nogenda ogezesa ebisumuluzo by'omukufulu kuba oyagala bifaananyi awo naye alikifaananyi n'ekitanda n'akituulako n'oleeta emmere mukwano gwange nfanfe Dani Magic n'asiika Dani aguya akawunga. So so they are using the script gye bakozesa 5 years ago. I don't think okay ne mukuseringa nga iri bwe yatunda ku global market ne wangula za awards as a documentary. This round 2 of it is almost the same. Newe banga dala bakola documentary. Yes. Ezo butayawukana nnyo ne teyina bye yawukana. Byonna kyekimu muyita mu nfuufu ne mufulumya ebifaananyi nga mwenna mujjudde enfuufu naye nga musobola okugula minowota ne munaabako ey'enfuufu ne mulyoka mukwata because it is risk amaaso gammwe mugatta ne bulwadde. Why do you wait for camera for you okunaabako enfuufu? Segawa yasuula Katemba asudde Bativale amaka gamulemye wulidde gw'atasobola kumentaininga maka omukazi Ruth Wanyana yakuddukako Maria Mundagire n'akuddukako abadde ne Bativale nga ne toilet obutoilet zimulemye okukola. Wosobola nga tosobola nakuddukanya toilet kuzibeera ne ka Bativale ng'oli bwakuvuma nti olinganga ka Bativale aba akuvumye nnyo. Olidde kati Segawa ogamba ki ensi gwe wennyini walemwa yeeremererwa emisomo gyagana teyagimaliriza. Ebya Katemba najja n'aleeta amaalo asudde banne kati jeno tafira batayingiridde emirimu gya poliisi ate yabakulira Minister of Internal Affairs bose zifa mu ggwanga kati abatayingidde emirimu gya poliisi yakyo vudde abategeera yavuddeyo n'abisazaamu agamba ekivulo kiteekeddwa okubeerayo nga bwe kyategekebwa kibadde kisaziddwamu lwa byabufuzi wadde Muwiru atagaataganga azongazonganga measles n'ekivuddu kye bakireke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa
egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru okozesebwa amajiini okozesebwa Saitran ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Atulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Baba Isima the new Isima Lubega ekibibi. Kwe tuli nnyo tukwebaza ku lw'okutulaba Baba Isima. Sebo wasuze otya osiibye otya? Ndi sebo. Wasuze otya sebo? Ndi bulungi sebo. Sebo mujebaleko sebo. Kata tukyakola. Temukyakolera ku ddala. Ate obuzibu buvaawa. Oyo bannaffe abakola naye ffe tetukyakola. Ebyokola mwabivaako. Tugira tuwatanya ate tunaalya ki naye ng'okwaffe tebakuyita kukola bali bannaffe be bakola ffe tuli awo bwe tutyo. Kale embeera yeeyo katutandikire wano. Waliwo omukulu bamuyita John Segawa ono yaliko minisita wa Kampala. John Segawa oyo mukyala yali bba wa Maria mu ndagire yalineko n'omukyala gubayita Ruth Wanyana kati ali Bulaayi eyo gye yagenda okukuba ekyeyo si bwe kiri. So omwami oyo yavuddeyo konoza sigo omulundi ogusoose yavuddeyo n'abako ebigambo byayogera ng'alaganga oba oli awo Kyagulanyi okusinziira mu byeyogedde ng'alaganga oba oli awo Kyagulanyi bw'atali intellectual Besigye bwe yali intellectual ennyo era ng'agamba nti mwami okusinziira ku byeyogedde ng'agamba nti mwami Museveni yali atya nnyo Besigye nti naye mu kusooka Kyagulanyi bwe yajja mwami Museveni atamutegedde bulungi naye kati bwe yagenda ng'agulaagula bano babukyamaani baani bonna n'abaziwuwe n'abeera nga Kyagulanyi amutegedde olwo nga n'amaanyi agamumaze era n'agamba ne debate yabaddewo nti mwami Museveni yatayinza kujja kubanga mwabulamu intellectual kwegamba bingi byayogedde mu katambi ako omulabi nga bwakalabye ebyayogeddwa abantu abasinga ku mutimbagano okwo babirabye ng'ebyokujeregerera n'ebyokukakkanya akatambi ako bwe wakalabye otya? Ekisooka kubanga tumwogerako John Segawa nga mu wa entertainment ate nga tujjukira mabega myaka nga ebiri esatu mabega yali alaga nti ayogera nnyo ebitatambula bulungi mu ggwanga nga bwabeera ku Spaka TV bwabeera wonawona wabadde ng'ayogera ng'eggwanga bwe tatambudde bulungi nga bwetafudde ku Baba Art nga buli kimu ekigootaanye naye kati essaawa zino alaga nti bwatula bw'ati ate akuba Kyagulanyi n'ebirala bingi. Segawa oba yafuuka kidoli. Kidoli kinene Kimusaana. Segawa yafuuka kidoli. Ate Segawa engeri gye bamulimba nti ye sserulungi wa Uganda kati yasigala mulooko yalowooza nti akyali sserulungi. Segawa ensi ekubye Segawa nedda ne mukati. Segawa ekisooka ye yatta Dulwama yenna n'amuleetamu amaalo. Wulidde tamanyi Segawa yasomanga Kyambogo n'ekyambogo n'addukayo teyamalirizaayo. Ate Segawa yasooka Kyagulanyi mu ebyo entertainment. John Segawa yasooka Kyagulanyi mu entertainment. Segawa yasooka Kyagulanyi mu entertainment. Kati Segawa bwe muyita ekidoli oba tonnenya kimusaana kiba kimusaana. Abo abantu tulina obakola ki twabasirikirira dde obwedda. Segawa yasuula Katemba asudde Bativale amaka gamulemye. Wulidde gwe atasobola na kumentaininga maka. Omukazi Ruth Wanyana yakuddukako, Maria Mundagire n'akuddukako, abadde ne Bativale nga ne obutoilet zimulemye okukola. Wosobola nga tosobola nakuddukanya toilet kuzibeera ne Bativale ng'oli bwakuvuma nti olinganga Bativale aba akuvumye nnyo. Wulidde kati Segawa ogamba ki ensi? Gwe wennyini walemwa yeeremererwa emisomo gyagana teyagimaliriza. Ebyakatemba n'ajja n'aleeta amaalo asudde banne buli kimu kigaanye. Kati gwe Segawa yalemererwa ensi kiki ky'ogamba abantu?
yalemererwa ensi Ssegawa Yalemererwa ensi. n'omusajja muzanyi wa katemba mulungi ate kati akyazanya ki amaka gaagaana bizinesi ne zigaana buli kimu kati Namulabye akozizza ebirevu alinganga mutalabaani n'ebirevu bimulemye okusalako okuza ekirevu musango ulidde kati anaabiriisa ki yenna akuzizza agalevu alinganga mutalabaani ate n'ebirevu ebyo bisuna abakyala ebirevu bisuna abakyala bisuna abakyala bibatakula bibookya ulidde kyovala abayibula bisalako byonna ebirevu bisuna abakyala bibookya biringanga bisaanyi ulidde tanana kumanya nti n'agalevu ulidde gwe atali musiraamu okuza kyagalevu omusiraamu kirimu empeera okuza ekirevu mu busiraamu kirimu empeera sunna mu busiraamu kitegeeza kyekintu kyokola n'ofunamu empeera ate akikoze n'atafuna mpeera ate n'atafuna musango sunna kyeyagalire it is not compulsory tekiri falula nti kyalaalikibwa ewulidde falula kitegeeza ekintu ekiri compulsory ekyalaalikibwa okuza ekirevu mu busiraamu sunna ate akikozizza tofuna musango ate akikozizza afuna empeera gwe tofuna mpeera tofuna musango nvandiirwa naye kati yenna alinganga omutalabaani akozizza ebirevu biringanga mbwa ebirevu babiriisa birabirirwa naye kati gwe tosobola kulabirira birevu wulidde ng'ate obyeteekako tosobola kulabirira galevu ng'ate ogeeteekako wulidde era Namulabye ng'alinganga omutujju naye ng'ate kino ekitujju kyavuddewa wulidde agalevu amaka gakulema ebyemizannyo ne bikulema okusoma ne kukulema owulidde efiyeta nekulema agalevu gonoolabirira okiraba kati Ssegawa misomo gyalema buli kimu kiganye naye mu points zayogera zonna temulimu gyogamba nti no eno ntuufu kubanga akatambi wakalabye entuufu eririddawa kati ebifuuse bimasiikini bya Museveni gwogamba Ssegawa Museveni agenda kuwa ssente ozeewo Bati Valley oba ozeewo ekitono ekyo nga n'agalevu gakulemye okusalako ebyo bifuuse biddoli bya Museveni bimasiikini biweewe akola wa Katemba yagwa buli kyakwatako ne kigwa yalina akandolindoli nga kabeera buli wakubiri nga katuuza kagwa kavaawo ate Ssegawa ye muntu atasasula bantu mulyaza amaanyi alinganga Top Radio yakulaza amaanyi zaago bakozesa baŋŋamba wano abantu abasinga okulyaza amaanyi mu Uganda Ssegawa Top Radio ne basajja balaba ulidde basajja balaba nga musajja mugagga waliwuliddeyo ntyo namubanja nze nange kenyini naleka mubanja yankozesaako ku radio ye neguno gujwa nazimulekera oba alizinsasula ya umiliki hafe mu busiraamu tetuzika muntu gwe babanja except nga asasudde oba nga bamusonyiye nze yankozesaako emyaka 2 ku radio ye nakolanga ne Mizaya Edi ali Sweden twakolanga program naye nga mubera ku mpewo babiri ne Mizaya Edi olidde kati Ssegawa ensi emulemye asaana kusuula senga amateeka tegatuvunaana asaana kuyoolayoola n'omutwala ebuyala n'osuula eyo akyamusuula buyala akyalina mugaso ki agulina ssebo yafuuka kasasiro akyalina mugaso ki musajja adivaiza ewaani amaka gamulemye okudda asooka adivaizinga amaka ge asooka adivaizinga Bati Valley asooka adivaizinga bannabitone yakwananga ki alinganga alina ebirwadde buli yamusala mu maaso n'amukwana yatasasula okukwana musango ulidde Ssegawa baleke tumanyiira Ssegawa yatasasula yakwananga ki Ssegawa ne bwosiba ekidomola akigamba amapa ku namba yo nze mumanyi gwe njogera naye
Segawa ne bwosiba ekidomola n'okiyimiriza ku Power King akawungeezi akiga anti mpa ku namba yo gwe siba ekidomola kyo okireke ku Power King akawungeezi olebe bw'atakisabe namba ye kati Segawa bino ebyobufuzi tebikwatako twagala okujja ebidomola ebimpenyempenye mu byobufuzi naye ebyobufuzi bimukwatako kubanga Munnayuganda ate Munnayuganda ebyakatemba bimune nzo ndabako mu katemba ogamba simusobola gwali ompuliddeko mu by'emipiira owulidde noga sigisobola wali ompuliddeko mu by'obulimi toliyo gw'obadde okimanyi nti ndi mulimi buli omu akosera olwo gy'alina tetwaga tumanyirirayo nze bwandabanga mu katemba ngobengayo nebeke tumanyira kati Segawa wange omuleeta ng'akola analisinsi mu byobufuzi yali abaddeko dyowa ebyobufuzi Museveni byayinoonye n'osanga yasoma ebyobulimi ng'ajjanjaba abantu mulago n'osanga yasoma ebyekijasi wulidde ng'ate ali mu birala kati Segawa beera mu byakatema nebikulemye tetuli mu mpaka za kwana bwe bamuwaana nti Sserulungi wa Kampala ye n'alowooza nti yasinga abasajja obulungi bayinza okuba nga bakukiina bayinza okuba nga bali mu opposite asaba biseera bisubi yali Sserulungi ewani tomulaba okukula ate Sserulungi abakazi ne bamuddukako Sserulungi abakazi bana kubanga bamweyanira kizakitire ne Sserulungi ate abakazi ne bakuddukako kibanga mu ab'emipiira tusambye nnyo ne batukubye ebbiri ate asambye nnyo gwe bakuba ebbiri Arsenal bagikubye ebbiri ebo era osanga biweewe bifuluma mu kikaali tusambye nnyo ne Arsenal bagikubye ebbiri ate asambye nnyo bamukuba bbiri omwana Ibra yandaza akantu awo ng'omuwala atadde akavidiyo ku TikTok nga Arsenal yambadde ne jaze ya Arsenal n'agamba nti mwe abatuleekaanira nze Arsenal kye mbadde njagala ekole nze bwe mbadde njagala kati mwabagala ebyammwe mugende muteeke ettiimu yammwe ebungereza esambe naye ffe Arsenal byekoze bye twagala byokugikuba bamuyitanganye wenga kati ebyo biwenga biwenga era nabirabye mu kikaali tusambye nnyo ne batukubye ate asambye nnyo ate bamukuba owulidde era biwenga asambye nnyo ne bamukubye ate bamukubye kati kochi yawe yali wenga n'ebiwagizi biwenga naye yogera mpola Arsenal bangi ate bakuwulira banankola ki owulidde nze mbatuma babakube ng'abakuba omubbi w'enkoko teriyo ttiimu ndala ze basobola kuwagira gwe ne bakuba enkya neluli ne bakuba wulidde ng'era gweofiira ku byaseno byo tebatwala bikopo basamba nnyo n'ebikopo tebatwala era biwenga nga kochi waabyo season bagamba season eno tusambye nnyo n'ekikopo kiganye ate asambye nnyo ekikopo kiganye biweewo ebyo biwenga nga kochi waabyo wulidde era nze nyiza okuba ne maaso g'ebiwagizi bya Arsenal ettiimu ziweddeyo oba babakuba nnyo mu kulosinge mugende ku mu ttiimu endala ne gwe ne bakuba ng'omubbi w'enkoko n'enkya n'osigalamu wulidde ekyo kitiimu kyawa kyebungereza kisaana kuyoola kuwumbawumba n'okireeta mu Uganda ne bakiteeka ebuyala gye tuyiwa kasasiro olidde era nze okusanga omuntu nti awagira Arsenal saagana mutunulako gwe gwe bakuba enkya n'eggulo va mu by'emipiira wummula genda mu ttiimu endala ettiimu endala teziriiyo gyeziri lwe tezigendamu olaba n'abajaasi abali mu lutalo bwe babakuba ennyo emmundu badde emabega ng'emmundu we tabuse ne bawanika mwonna muwanikeeko ne mwesibye ku kitiimu bakubanga abakuba omubbi w'enkoko ate ne bivaawo ne bisinika amannyo tusambye nnyo ne batukubye nnyo babakubye ate asambye nnyo babakuba wulidde nze manyi mpulya kya Arsenal kyebakuba ng'abakuba ki kakati babayisima ebimu ku bigambo ebyayogeddwa John Segawa yagambye nti bannamawulire bonna babakwata Mwami Museveni abakwata n'abajja ku Kyagulanyi era kyova olaba nti kati Mwami Museveni tekimufudde ow'enjawulo oba oli awo kati era ku mukutu kwe yali atudde ogwo gwennyini omukutu ogwo
baguyita Vibe Live agukulira era bwe togenda essaawa zino ali mu kampeyini za Mwami Museveni newankubadde nti waliwo byonna byabadde bidoli ekikulira omukutu kidoli ekidoli kine wakyo kyasazizza ekidoli omanyi Katonda sinkanya abantu bakatukulani bwe muba basiru akuwa omukazi nga musiru kati ekidoli ekikulira omukutu okwo kyasazizza kidoli kine wakyo ekidoli kyeki ekidoli kibeera mu kkomera abasibe bakyeyambiramu kumakya ne bakifulumya kidoli kinene nnyo ate kinone nnyo kitya gwe baali bakusibyeko tugonzegonzeemuko ate kutya bye basaana abo ebyo ebisajja bimanyiira kikaddiye kyonna kiweddeyo obwavu bukiruma katisagawa ne naye alinamu ssente azijjawa ogambye yakola nga kandolindo olinga jjuza eyo zonna yazikwana mbukwanya kunywa mwenge kati bwe bwavu omwogeza omusajja atukalanze emyaka 4 ng'okyawa na Museveni ekyo kiba kitegeera oba yalina ebirungi byakoze ye byalaba abijjawa nga ne Bativale yamulema okugula omwana muto nanyini Power King akabya n'amaziga Power King yiye ekifo kikye n'ebizibu alina ne bizinesi endala ne Ssegawa akuliridde agenda myaka 6 talina wadde toilet mu kibuga baleke tumanyiira be batulumba mu byobufuzi atayagala mu kiragwa nkima mukoonako tojja mazina gaazo kubanga enkima ezina ekuba omukira bwe guti enkima ezina ewuuba omukira kati atayagala mu kiragwa nkima mukoonako tojja mazina gaazo tuli mazina ga nkima kati ekyo ekidoli wulidde kyavu wadde kiwunya n'obwavu naye sente alinamu ng'azijjawa abadde banka ddene ng'akola ebirevu bimulemi okusala bya mutwalo wulidde nga sente azirina osanga ekirevu kye bwakyagala wakyagala kitya wulidde ekirevu n'embwa tebimaintainingibwa embwa ya bbeeyi era nze osanga abantu asula mu kaziko kalumu kamu alunda embwa nga n'embwa emusinga okunyirira nuka kati n'embwa alunda yaki nti nzitunda ozitunda nga zikusengana okunyirira naali mukazi gaalunda embwa kati Ssegawa ensi emulemye abakazi bakudduseeko abaana bakulemye okuweerera bizinesi ziganye myaka 4 kyoga Museveni wana akujjukira alema okujjukira kabira ze bwe bazirwana ng'ajjukira gwe John Ssegawa atodde ku munyenyi yaffe gye tulina ogimanyiire tetujja tukkiriza tumanyiira Ssegawa beera n'agazibugo yakoze statement egamba nti nno Mwami Museveni yatwala abayimbi bonna abali bakiziganya ne Kyagulanyi okuli ba Eddy Kenzo okuli ba Buchamani abayimbi abo tebana kye yagamba nti bakosa kinene nnyo Kyagulanyi ngani muyimbi kyawo era yatwala biweddeko bisebbaale wadde kikwano kyange Kifuleedi Sebbaale kizunga kyajjako mu busiraamu kizunga buzunzi tazunga ate nga lwaki nkiraba kizunga tulese Museveni oyo yakoze Sebbaale kendi kusanga neeseganga ngendo kikuba oli si kyekimpi ng'ekikongo Sebbaale kikwano kyange twemanyi mumanyiganye ne Sebbaale kizunga kivudde mu bukatoliki kize mu busiraamu kijja kizunga Museveni tufunye amata yagaana okugjayo ennyimba zo Sebbaale bwe nkusanganga neesega ngenda okukuba ekikonde si gwe gumpi ng'ogukongo oba okoze violence ate violence ekya okuba musango ekale ali mpawaabira nengenda kiwuttula kati yatwala Kifuleedi Sebbaale mpaayo omuyimbi omulala Eddy Kenzo oyo atamanyi nnyina taata wa mumanyi yamuzuula omugenzi yali musimu n'amagye sebo ayo amwesooka bwesosi gwe omuntu wotuukira okwesooka abazadde taata wa Eddy Kenzo nali mbaddeko naye emyaka 5 nga ndi ne taata wa Eddy Kenzo
nabeera ne taata wa Eddie Kenzo story eyo wagikolako emyaka 5 nga ni ne taata wa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo naye amanyi lwaki tanyanukula omuntu atamanyi taata we neweesooka ne taata wo gakulemye okulomba edduwa taata wa abeere sister we yaliwo sister we yaliwo mu maaso ga president sister we nakatiriza nga bemanyi ne Eddie Kenzo era baluganda ne Eddie Kenzo nga sister we nga nyamuzaala taata wo mugenzi munnamagye Shefali ebisiru ebigwagwa ulidde kati omuntu wotuukira ku extend yeesooka abantu omuzaddewo ne bwaba mulema asigala nga muzaddewo omuzaddewo ne bwaba mwavu asigala nga mwavu taata wa Eddie Kenzo yafa musajja mwavu naye taata we kati nga nawe omundeetera yeegaana bazadde be ulidde oyo omundeetera atasobola na bakyala yagambye kamiliyoni talina namaanyi ga kisajja yagambye kamiliyoni bali kimu yagambeko n'asabako ne Kyagulanyi okukwata ekibuga kamiliyoni ajjudde kamiliyoni omanyi bwafaanana mu feesi yasinga okufaanana obubi mu Uganda alabika bulungi kati ssebo omusajja alabika bulungi gundi yamujjanja bona omukyala mu Amerika ani Juliet owayale kamiliyoni tasobola kusuuka kamiliyoni ebirwadde bimuluma tebisobola musajja kati w'amaanyi ssebo ng'amaanyi agajjawa naawe oli gwofuwa n'oluwa alabika bulungi kati ngalabikaani gwoli olebe kamiliyoni omutunulako n'emmere n'ekulema era kamiliyoni nga zze wano nga muli emmere osesema busesemi ulidde ng'oleeta kamiliyoni yenye ng'omuleeta instead of okwefaako obulamu bwe ulidde kamiliyoni yali sita era akyali sita takyali naawe sita ewaawa baleeta basita ng'oleeta kamiliyoni yaliko sita teri akigaana ne katakyali ulidde kati ng'oleeta muyimbi ki omulala Museveni bye yatwala Catherine Kusaasira Mama Kabina bulijjo mbadde neebuuza Museveni lwaki tajjaako masiki ku nakitegedde eggulu walabye Kusaasira kye yakoze ne liripazo ne beekwata ne beekuba ekigo wansi ne beemalako eddakiika 3 omwali waggulu ulidde tewakalabyeko tugende ku mmozi endala tewakalabyeko nakalabuse ne beekwata ne beekuba ekigo wansi omu namumalako eddakiika 3 waggulu n'omwana akubuuza bakola ki ekyo mujja kuwunyirira n'omusajja muvaamu n'olusu kyovula Museveni tajjako masiki muvaamu n'olusu empeecuula gye mwepeecuula ku masiteegi evaamu olusu muwunyirira omusajja kati ne Kusaasira naye omuleeta nti mubaguudi mu bayimbi yatwala bikonywa mwe Museveni yatwala bikonywa bisesemye ebiremye ensi gwe abayimbi basita bayinza okugenda yeeyo naye yatwala bikonywa bikyakayiga ebiremye ensi ebiyiseeko byexpired Sebbala agenda myaka 7 mu kifo ky'okukolera kabuliye n'ebirimuwogerwako ajazongwa mu bisaati bya yero ekyo ekisajja kinnuma ekimpi ekyo ekiringa ng'ekikongo kisebbale kinnuma hulidde tetwagala tumanyiira twagala omuntu amanyire Kyagulanyi kati gundi yagambye debate y'oluzungu lyo yabadde ategeera Segawa wali omuwiddeko ng'ayogera oluzungu kati atamanyi luzungu wategedde ki ebyabadde mu debate Segawa oluzungu wali omuwiddeko ng'ayogera oluzungu ayinza kuba talwogerayogera naye ng'alumanyi ekya oluzungu ne bwoba tolwogeralwogera ng'olumanyi luwaba ate sinoyogerayo kaggaalo oba kabbooyi ne Segawa mulabidde ebbanga simulyangu ng'ayogedde ekigambo ky'oluzungu neebuuza ne kye yali akola ekyambogo oba yalinganga agoya kawunga oba nga yalinga asikaali ulidde gwo simulyangayo ng'ayogedde ekigambo kyonna nti oba ggaalo oba bbooyi wadde kayesi kawulira mbuulirayo interview ya Segawa gye yayogereramu oluzungu
simuwulirangako wadde kagaalo gaalo omuwala boyi omulenzi kati atwogeremu gaalo omuwala boyi omulenzi twi omuti hawusi ennyumba bokisi ekibokisi kati Segawa interview yabadde mu luzungu wabadde owuliramu ki gwatayogerangayo kagambo wadde kaboyi abasajja batumanyiira mbadde ne Segawa emyaka 3 ndi ne Segawa simuyangayo ekigambo kya luzungu kyayogera ku lugezigezi lwalina senga yawandika dda n'ekitabo n'ekitabo akito kiwandiika n'emyaka gimuyiseeko akyayambala bya kivubuka okuwandika ekitabo lwa lugezigezi n'emyaka gimuyiseeko akyesala emyaka alinganga bazanyi ba mipiira osanga ekizanyi ky'omupiira kiri myaka 318 kyoba nzibi byenyiye emipiira tonimbira omweyo ane myaka 3 agamba 18 ne bikooki kiko kiri myaka 9 nga bwolaba kikooki kya Arsenal owulidde kyali kikulu owulidde Arsene Wenger owulidde nga kisala emyaka owulidde ibula kumusa ne timu dalaja sola kuogerako sebo kale ensonga zezo waliwo kivulu kigenda okubeera wejjinjaawo ekivulu kino bakiyita kangeze okutunira wano na Minister of Internal Affairs Major General Kayindo Tafire has overturned a police lead ban that's annual culture festival organized by Busoga Radio 1 radio bagiyita Busoga 1 radio eri mu Jinja ngeno radio ya Paul Mwiru Honorable Paul Mwiru era nga radio yeno ebadde yategese ekivulu oba yakitegese kya wiiki ejja ne police yavuddeyo n'ekiyimiriza police bwe yakiyimiriza negamba nti esabye obeeragidde ekivulu kino bakitegeke mu maaso eyo ng'okulonda kuwedde naye nga tabawadde ensonga nambulukufu eri awo kuba ebbaluwa nagirabyeko naye bo bagamba nti bakiyimirize poliisi ng'ekiyimiriza kitegekebwe omwaka ogujja ng'okulonda kuwedde kakati wano eno Minister wa Internal Affairs omukulu Kayindo Tafire yavuddeyo nawandiikira IGP Abasi Byakagaba n'agamba nti ekivulu kino kyayimiriziddwa mu nsonga za byabufuzi ensonga za byabufuzi zakiyimiriza era n'asaba n'agamba nti ekivulu ekyo kitambule oba kibeereyo nga bwe kiteekeddwa oba nga bwe kyateekeddwa okubeerayo kireme kuyimirizibwa wiiki ejja. Ekinuma Abasi Byakagaba abadde ne wa movement nga abeera ne mu nkiko za movement oyo Abasi Byakagaba naye weesaaza nnyo lwakuba nti gy'otera okusaalira sisaalirayo alina okusaala ng'omuntu musajja musiraamu tulinamu abasiraamu n'ebisiraamu musajja musiraamu omusiraamu takola Byakagaba byakola lwakuba Byakagaba osaalira nnyo ku sipirimu wa mubajje naye wonyina oba nga gy'osalira sisaalira wa mubajje sisaalira wa mubbi olidde naye Byakagaba oba kubanga osalira gyensaalira nali kukutte ettaayi mu swala sokulema Byakagaba batuswaza Byakagaba wa movement awedde emirimu kaada olidde abadde alina ne kaadi ya movement eyo gwolaba mu nsawo ye olidde kati abo Byakagaba oli musajja mukulu oludde mu poliisi kati gavumenti egenda obugenzi ekozesa ebitasaana ngate musajja muyivu ne gavumenti egenda obugenzi ekozesa ebitasaana nze kyova olaba nina kawala kaye kadde kagende mu poliisi nenkaga atogeza teri wa poliisi ategeera bategeera mpaayo omu ategeera afande Lukowesigire ate oyo yasingirayo dda obutategeera ate nze nkubuulira tosobola kusula bubi n'olya bubi n'obaamu amagezi
nkikuddiremu tosobola kusula bubi be basula mu toileeti be basula n'embaata be basula n'enkoko be basula n'ebimundu nga bimuli mu matu emundu eyo ennyogoga kati bagiteeka ku bwe batyo oluba wulidde n'obaamu amagezi eyo poliisi ng'eyagaleddemu amagezi eyagala tugizimbira apatimenti omuntu asoleko ku mufaliso ne musuuka enjeru naye abo abasajja era wano ku nsingo oyagala obutalwalalwala n'abasawo bakigamba ya bulungi sula bulungi lya bulungi sula bulungi naye abo abasajja ng'obasanga mu kayumba akafaliso bateekako omutwe gwokka kafaliso bateekako omutwe gwokka amagulu gabeera eno ku gundi kati oyo akutegeerere ng'onoza okusula ku mufaliso ng'otaddeko omutwe gwokka anti mu kayumba basula mu mukaaga kati akafaliso ne bateekako omutwe gwokka amagulu ne gabeera eno ku seminti kati oyo ategeere ne bwaba mu kisulo kyovulaba abaana bamutwala mu kisulo ne bamukolera vono okusula obulungi kwongera amagezi okusula obulungi kugoba obulwadde okusula obulungi kunyiriza omuntu naye abo abapoliisi nga tetubazimbidde apatimenti buli omu kumuwa luumuye tebategeera nzire wa poliisi ne bwankola ekintu ndabanga ekisodde kati nabalabye eggulu kyebakoze his excellence naye ndaba ebisodde ebisodde nga bikuba omwana wattu byakubye Dani Magiki nze wa poliisi ne bwankola ekintu sinyiiga manyi kiweewe poliisi tegenda kutegeera kati okubugyeko ebyo ebisajja tebitegeera meja jeno Kayindo Tafire yakolera poliisi kati mwe mwasazizaamu ekivulu Minister wa Internal Affairs ate mukama mmwe n'akikkiriza ebyo byogamba nti byebitegeera ngoleeta Luke weesigire oyo ne bugagozi bw'oyo ategeera oyo mu bugago obwo bwateekako obw'ekiyaaye kati ebyo biwenga ebisirusiru ebyo era ofe okufuna emirimu mu poliisi kyova olaba his excellence yagamba bw'ajja mu buyinza abiwa kakadde naye gwe omanyi omusaala gwe bafuna asookerwako simanyi bafuna $30,000 omwezi guba gwakatandika ne bakuwa 15 omwezi bwe guggwako ne bakusindikira 15 noggwayo okumanya ebyo bisajja ebyavu bizibu ne yunifoomu bagulangule gwobadde okimanyi nti yunifoomu za poliisi bagulangule batya anti babawaka yunifoomu aka kamu okumala emyaka 7 kati bano abakola mu factory ekola yunifoomu ya poliisi bajja bazitembeeya ne baziguza abapoliisi bannabwazo 2-3 kyekiri mu poliisi omusikale nga yegulya yunifoomu gavumenti si yazigula zonna neziwa gavumenti bawaka ka yunifoomu bulungi ogu kati bw'oba oyagala okukyusa okulabika obulungi olina ggulangule kati bano abakola mu factory ya poliisi ezikola yunifoomu bavaayo ne bazitunda era batambuza akwata akaveera eno mulimu yunifoomu 5 neno mulimu 5 bagenda buli police station bo bemanyi onoogulayo gavumenti yesasula yunifoomu zonna gavumenti yesasula yunifoomu sirowooza nti omusirikale alina obuvunanyizibwa kimukakatako okwegulira yunifoomu kyenkugamba nti kirinako bwino gavumenti ekuwaka yunifoomu aka okumala emyaka 7 kati yunifoomu esigadde poliisi nezitunda abazikola balina factory ekola yunifoomu ya poliisi ne baziwa abapoliisi ne bajja nga bazitunda n'abakyala ba poliisi era gwolaba akyusakyusa ennyo aba ne yunifoomu nga 5 naye nga yagulangule gwe kiri mu poliisi nze omwana okugamba nti agende mu poliisi fazaali omusula mu nnyanja wana ya mungu poliisi tosindikayo mwana wo ulidde kati abo abali mu mbeera bwekyo ulidde bw'oyagala bakutegeerere oba bakufuge
kati General Tafira batayingiridde emirimu gya poliisi ate yabakulira Minister of Internal Affairs wensonga ezifa mu ggwanga kati abatayingidde emirimu gya poliisi tena wagiyingiridde ye ategeera okubasingako. Otafiira alya bulungi, Otafiira asula bulungi n'amagezi agalina. Ategeera nnyo okubasingako. Yakyovudde olaba ategeera yavuddeyo n'abisazaamu. Agamba ekivulo kiteekeddwa okubeerayo nga bwe kyategekebwa kibadde kisaziddwamu lwa byabufuzi. Wadde Muwiru atagaataganga azongazonga nga musos n'ekivulu kye bakireke kuba yasooka mu FDC n'ajja mu Nuupu n'agenda wa Mugisha Muntu kati oba ali mu kibiina ki. Ate naawe Muwiru leka kulowooza nti gojja okufiira ku basoga. Twagalayo bamuwiru abalala nawe wummulako wekakkanyeeko weewumbewumbeko owummuleko naye gwe tolowooza nti olina kubeera MP wa Busoga obeere nga Bayibuli bwega nti bwe byali bwe biribeera emirembe n'emirembe amiina. No, eno si Bayibuli. Mwiru nawe wummulako. Nsaba ekivulu kyo kigende mu maaso naye nawe essaawa wummulako obeereko konsalutanti. Olidde naye gwe buli ddakiika olinga nga yakwata kontrakiti y'okubeera mubaka wa paalamenti nawe tugyeko amaalo Mwiru. Okweyagaliza ekisanja ekirala maalo. Mwiru ye buli mwaka ayagala ajja n'agwa. Ye buli mwaka yeesimbawo. Funako ekyokukola. Oba tulina mulimu nja kunyonyeza omulimu. Funako ekyokukola Mwiru. Olidde ne buli mwaka oyo omusajja ajja ne yeesimbawo. Buli mwaka alinga nga paalamenti yagifuula eya nnyina n'ekitaawe. Mwiru naawe paalamenti si ya nnyoko. Twagalayo bamwiru abalala e Busoga. Ne paalamenti naye ajjudde amaalo Mwiru. Buli mwaka ajja ne yeesimbawo. Buli wabawo okwesimbawo ajja ne yeesimbawo. Bwe bamuwangula n'addayo owayita ogwe n'akomawo. Oba tolina mulimu nja gukuwa emirimu mba nagyo. Olidde n'ekivulu kyo nsaba poliisi ekikkirize ne naawe nnyonyaako ekyokukola ekirala. Ayagala kuweereza abantu be. Aweereze abantu be Busoga ayakubira nga abeera abaweereza. Yaliyo yekka atuleeta Kamaalo. Yaliyo yokka e Busoga. E Busoga wajjudde abantu bazaala nnyo. E Busoga bazaalya ku myaka 12. Era no si yayagala okwepiica Ibula waffe nga yagenze e Busoga afiirayo. E Busoga bazaala nnyo. Bazaalira mu bikajjo. Ibula ayagala okwepiica. Basindika obwana bugende bukuuma ebikajjo. Owulira eyo ekigogolooza bikajjo byenyeenya. Omanyi ebikajjo byenyeenya buli ssaawa. Ebikajjo bikaaba buli ssaawa. Ebikajjo byesusumbula buli ddakiika. Kati golowooza bikajjo byesusumbula. Mpozi obwana bwegadanga. Naye bandaye. Abasoga bazaalira mu bikajjo. Bambi babusindika. Omanyi nze nalimako ebikajjo. Ebikajjo buli ddakiika biba byesusumbula. Ebikajjo buli ddakiika biba birwana. Ebikajjo buli ddakiika empewo ebifuuwa ne byenyeenya. Kati gwe abaana baba beenyeenya nga golowooza bikajjo. Emyezi egi nga kali lubuto. Ndi lwa mugema baaba. Ekiki ndi lwa mugema. Lwanyi lwa Ibula. Ibula ndio aba yadduse nga ali Kampala. Aba yadduse nga ali Kampala. Ate nammwe Abasoga banaife temudde okusindika abaana bawala mu bikajjo. Musindikengayo balenzi. Okukuuma. Abaana baffe bafunira nnyo embuto mu bikajjo. Temudde okusindika baana bawala mu bikajjo. Musindikengayo balenzi. Kale ensonga zeezo bannange ebigambo byebyo by'olunaku olwaleero mbadde njagala kulaba wano ensonga wano owaayi kampeni zigenda mu maaso tunatera okulonda ekuzomezi zigenda beera 15 abantu bose bo bwatuleetera
bakola batya baluwa bangi botuleetedde Zara Luyirika wamutuleeteka ati omuntu wange mumuwere ddala akalulu watuwa mulya nnyama watuwa otuleetera bangi mulya nnyama akola bulungi nnyo ne Zahara akola bulungi nnyo Sebina Javiira Sebina Javiira oyo olukola lwakola Sebina kyakola Mpuuga maama we Sebina kyakola Mpuuga Kikambwe abantu baffe bakola bulungi nnyo Zahara Luyirika kyakola ono ayagana okufa ate kati atuyagana atya okufa muntu asoogana okufa nga obudde bwe butuuse lwaki balyanga ku mmere emu baasulanga babiri banywanga ku kyayi y'omu lwaki oli yafa obudde buno tebunnatuuka sebo efamire y'omugenzi ekulaba leka kuduula buduuzi katuve wano bannange tweyanziza nnyo yakujjukizaako Haji omusomi w'edduwa agamba nti gwa n'ebizibu eby'enjawulo akuyita agamba nti jangu musome ku dduwa oyinza okuba ogezezzaako yona gy'ogezezzaako naye nga biganye agamba nti no waali mwekwate agenda kusomera ku dduwa ebintu bikyuke ebintu bitereere abagala ogenda ebweru bakumye visa ebbanga emirundi mingi agamba nti gendayo musome ku dduwa akadde kali kamu kokka kadduwa osobola okubanga visa yo ebintu biyitamu buli kyokola kibeere nga kitambula obufumbo obuganye abalina endwadde mugende mukulu Haji abasomere ku dduwa ebintu bitambule olina byotunda oba ttaka lyo liganye okuvaawo buli ajja kugula layisi ate nga otunda wa bbeeyi oba kale wakasente okusika kwako boke bajja ke bakuwa biganye agamba genda osome ku dduwa ebintu byanguwe wakalubiriziddwa obulamu genda akusomere ku dduwa ebintu byanguwe obulamu butambule bizinensi eganye genda akusomere ku dduwa ebintu bitambule so agamba nti nno ye Haji Haruna omusomi w'edduwa ali ku 0709 8721 njiddamu 0709 8721 oba ku 0789 269 kale pozi ekyabambye abantu b'Emukungwe Nyendo Mukungwe tusiimye nnyo tusiimye Bwongerwa obuwagizi bwe mulaze Sebina Javiira tusiimye nnyo tusiimye Bwongerwa balaze n'omukyala Namayanja kyo ne Namayanja meeya wa Masaka City meeya wa Masaka banne bonna buli muntu gumutuye nenze munsanyudde nnyo okulagase Javiira Sebina era tuli basanyufu nnyo twagala naye yitowa ekitiibwa adayinga enviirize nakweyerusa tetumwagala mu palamenti era abantu b'Emukungwe tuli nammwe nze n'abantu b'Emukungwe tuli bati tuli tuti n'abantu bayita batya Nyendo Mukungwe tuli temuteŋŋana tetuli tuti twagala naasigale mu kudayinga nviirize nakweyerusa naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala n'okwaniriza pulezidenti waffe ate yeerusa ekyo kyolimba oli yeerusa ssebo omukyabuti ekyakale ekyo kituufu naye kyokweyerusa akozesa Carolite muntu wa Carolite Mpuuga ne Carolite bali bati tumaliriza banage toyanzanya toyanzege mutukirize tubalekerere wano olidde mpozi n'ekirala 31 tugenda kulomba dduwa kusabira ggwanga na Kyagulanyi tetulina gye tulaga walala wonna tewali walala ebyo nki enkuuka tetuli toyanziza nnyo toyanzeege tubagaliza kaseera akalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.